Pastor Wilson Bugembe neyanziza Nze Wilson Bugembe. Zasembayo. Okay. Nanshinga Florence, omuvelinya Flona. Yeah, neyanziza okubeera kwano akaseera kano. Baramusiza basebo nibanyawo. Amanya ze sanga staff pyora. Balaba baganda bange mwebale emirimu mukulike corona buli muntu yawona mukama yebaziwe. Yeah, ndi muyimbi ni mukubi wa ndongo ate ndi musumba wano ku Worship House Nansana nekyekirala kulabirira bamulekwa gy'emirimu esatu gyenkola wano. Ndakugenda ku kintu kisemye ekituleese ensonga sinza gyogera kubanga sinza genda okugyogerako kubanga olikalabalaba nja kusaba omuvuzi okuva mu CRK eyamusajja kikanga 5 Planet nze general manager. CRK basically company etegekera erimu events etegeka ebivulu ina equipment n'ebirala byonna ebikwatagana ne music na entertainment. Naffe twalowooza okwegatta ku musumba kubaako kye tuyambako mu project naddala eya okuzimba ekkanisa. The best way gye tusobola okuyambako ngaffe CRK is kulaba engeri gye tumuyambako bw'aba alina event gy'agenda okutegeka ne tukolagana naye. So mu nsonga ya press conference eno gye tulimu is that tulinawo ebivulu bye twakolaganyeeko ne musumba mu kutegeka in a bid okugezaako okwongera okuraisinga ku funds akatono akaba kavuddeyo okweyongera ku project eyo ogenda mu maaso. So tulina ebivulu bye tugenda okuyambako musumba okutegeka bijja kuba bivulu 6. Tutandikira ku Africana naku z'omwezi 3 ne tugenda ku Colin Hotel Mukono naku z'omwezi 4 ne tugenda ekyotera naku z'omwezi 5 Emitiana ku Gombolola enaku z'omwezi 10 Luweero enaku z'omwezi 11 then Worship House. Ebyo byonna biri mu mwezi gwa June. So June okuva ku Mother's Day okuyongera mu maaso ebivulu ebyo bigenda okutegekebwa. So mainly kye tuliko kusaawa eno neyanziza. Chinga Flona sirekayo linnya lya kika kuba kyekika kyange. Ndi musanyufu nnyo okubeera wano n'ab'ekitiibwa bano bannange. Flona artist okuva mu CRK Planet ng'era yekwataganidde wamu n'omusumba Bugembe okutegeka ebivulu ebyo mukama wange byamenye waggulu nga ndi wano ng'omuyimbi okukoowola abawagizi ba Flona mujje tukwataganire wamu twongereyo omulimu gwa mukama mu maaso nga tuyambako omusumba okubanga performinga ku bivulu ebyo. Nga bwe mukimanyi abayimbi bajja kubaayo bangi si Flona yekka. Kyenyinza okugamba abawagizi baffe nga bwe mukimanyi nti baselebo abasinga twali banako. So mujje mutuwagireko bambi tufune ku mmane neyansenye neyanseege tubalinze. Tuyanziza nnyo nga namufuna omuyimbi wa CRK. Yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda yabadde mwene ensonga Katonda ali omu bw'atyasinga tibaserebu bakuna abasinga baali banaku abanene bakuna abasinga baali banaku bava ku bugaali ne bavuga bima ng'ogyeko naafi abalala twali banaku olaba ne Museveni yali munaku Bobi Wine naye yali munaku naye Katonda w'abanaku akola Katonda w'abanaku akola Katonda w'omunaku akola nte wetugamba Katonda w'abanaku akola Mpita kupatoso wanitika lusozi temunsekerera kubanga nali munaku mwenna abayise ku Mother's Day wali ku Africa bali etengo bakola alala abanyimba bikina yegamba yita
First of all, nzikiriza nti ffenna Katonda atubanja okumwagala kubanga twagadde nnyo. It's this like payback. Oba oli mulokole batoli Katonda atwagadde nga musumba bwayogedde. I think tugenda kusanyuka tunyumirwe ennyimba z'abayimbi ate nga tuwaayo ekiweebwayo ekyokwebaza Katonda olutukulo bulungi. So nze ndi wano okukiikirira baganda bange abayimbi abalala abadde abuuzaani oyo ono Twina Herbert. Si byakyama Yesu byakola siryerabira oyimba ki yimbe yonna gyonna okuba muzeeyi. olukoba lwavaamu olumu. Si byakyama Yesu byakola byakoledde abangi ajja kubikolera. So literally kyetugenda okusaba buli muyimbi agenda kuyimba luyimba lwe olwa gospel oba kyegamba bajje batukoneremu akayimba oba akanga ka gospel kwolwo nga ssatu ku Africana. Yeah. So basically my point ebadde nti nze nkiikiridde baganda bange abagospa bangi betwakkiriziza tukole kino. This is a noble cause. Nsonga erimu egumba tubanga bwe nayimba waliwo abagala Twina ayagala saabisaanira ayagala siryerabira jangu tuwagirewo omulimu gwa Mukama Yesu Kristo nga tumwebaza atuwadde obulamu. Mukama b'omukisa. Muno yanjigiriza jita saayiga nnyo nakoma. Kakati tugenda mu session y'ebibuuzo naye tugenda ku bantu. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku namba zino: 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.